Abaddusi basimbuddwa okuva ku kisaawe Kololo okwolekera ebitundu by'eggwanga eb'enjawulo okwetooloola Kampala ku ssaawa nga zaakawera 12 ez'enkya leero. Abangi ku bano basoose ne baleeta ekifuba nga bakulembedde nga n'abalala babadde mu kinyumu n'okunyumirwa. Mu kaseera katono ddala abangi balabiddwa nga batandise okutambula nga n'abadde bakulembedde wano babadde basibye ekkira. Bakira abandi balaba amagulu gaganya okubeeyimirira ne babuukira n'okwekwata ku mmotoka okubatwalako waakiri akabanga. Amakampuni ag'enjawulo kuli Huawei gasazeewo okuddiza ku bawagizi baago nga gabagonnomulako era eby'enjawulo mbadde n'amasimu. Bw'abadde akwasa abawagizi emidaali n'ankulu w'ekibuga Kampala Geneva Musisi ategeezezza nga bwali omusanyufu eby'ensusu n'ensimbi ezibaweereddwa kubaza kubamba okuzimba kabuyonjo ziri ku mutindo olwo abaana b'eggwanga basomere mu mbeera ennungi. Alex Kiprop yawangudde embiro za kilomita 21 ate Stella Kyesanga n'awangula abakyala mu kilomita 10. Olwo ye munnakenya Charles Kwemoi n'aleebya abasajja. Newankubadde ng'abantu babadde n'ekigendererwa kimu mu misinde gino, abamu ku bo banokodde bye bandaagadde bikolebwe nga bategesi beeyambisa ensimbi zino. Ekinsikiriza it's all about fitness. Bikwatagana kuzimba mubiri, it's all about our health. So I had to take part of it. And nemikwano gyange abasinga obungi babaddemu mu exercise. Sente zivuddemu njagala zikole kye zirina okukola nga KCCA we tugambye bagenda kuddukira amasomero. So we want to see that everything that is kye batugambye okuba mbuno bakituukiriza. Embiro kika kino zisenga zitegeka okumala emyaka egisukka mu 7. Ng'omukka weefube w'okutuusa ebyetaago bya bulijjo eri abo abatalina masirizi. Olivia Nakte, Belgius TV,